Nalongo Scovia Kasumba nga mutuuze mu Nansana Ocheng Zone addukidde ku poliisi emutaase ku Ssaalongo Weddewo Kasumba amufuukidde ekyambika ng'agamba nti ono yamufulumizza mu maka ge mw'abadde asula n'abaana be asobole okuleeta omukozi w'awaka gwe yaganza. Yamufulumya ebintu ekisumuluzo akiggyamu mu nnyumba nagenza okulaba nga abanywanyondo bayingidde bafulumya ebintu kale mu ngeri gyesaategedde. Nalongo agamba nti yafumbiriganwa ne Ssaalongo Kasumba mu bufumbo obutukuvu mu mwaka gwa 2012 ng'agamba nti bafunamu obutakkaanya ng'abafumbo oluvannyuma lwa Ssaalongo okumuteebereza okuganza abasajja abalala nga kye kyamuviirako okuganza omukozi w'awaka era nga weewava kanaaluzaala ng'omuwulu amulisa ku mmere. Yeewasiza omuwala eyali house girl so nsaba kuyambibwa ate wawalala wagamba mulimu nyumba ya famire yewaabwe kitegeeza nabo basobola okungobawo so njagala nfune ekituufu. Ayongerako nti Ssaalongo amulinamu abaana bana kyokka nga abasatu yamubajjako n'amulekera omuto gw'atawa buyambi ng'ekyamujja enviiri ku mutwe ye Ssaalongo okuleeta bakanyama ne batandika okufulumya ebintu bye ng'agamba nti abaana abakulu basazeewo amaka gano bagatunde n'amusuubiza okumutwala mu maka g'e Masuuliita kyokka ng'eyo nayo waliyo aliyo. Ye Ssaalongo Kasumba agamba nti ekisinga okumunyiiza ye Nalongo obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe ng'omukyalo omufumbo ng'ategeeza nti ennyumba eno yali yagikwasa abaana b'abakulu Nalongo be yamusanga nabo nga n'olwekyo baddembe okutunda ekifo kyabwe ng'ayongeddeko nti ebifo alina bingi okuli e Masuuliita gayaza Nkoyo wamu n'awalala nga ku bino kwayagala okulonda ekimu atwaleyo Nalongo wabula nga yonna tayagalayo. Mukyala yatuuka n'afuna obwenzi bw'afuna obwenzi by'obufumbo nga takyakola nga takyabikola mugambye mutwala mu maka nina amaka 2 Masuuliita ne Gayaza wasalawo abagenda naye nabadde musaliddewo Gayaza kubanga we kumpi n'omulimu. Oluvannyuma poliisi ezze era neewerekera ebintu bya Nalongo okubizza mu maka ge nga Nalongo akebedde ebintu bye omubadde akabokisi mwatereka ssente n'agamba nti asanze teziriimu ng'agamba nti muno mubaddemu obukadde bw'ensimbi za kuno 5. Omukwanaganya wa poliisi y'e Nansana n'omuntu wa bulijjo nga ASP Muhammad Sebuliba aliko by'annyonnyodde ku nsonga eno. Abaddewo obutakkaanya omwami n'omukyala netwagala basooke bakkakkanye omwami waddange ayonga amutwala naye omukyala tayagala sooka tubakkakkanye omukyala asokadde mu omwami yetegereza bamutwala era okusinga omujja mu bujja. Zaaneti Namatovu ku lwa KSTV Agale.